President Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo mu studio naye nga bw'omanyi buselefi buli omu awulira ayagalayo akafaananyi ne president. That's why aluddewo okufuluma naye essaawa yonna ali wano wabweru ali ku tike teyalinga commentinga yali ku tike media Uganda timu Kyagulanyi TV sharinga commentinga laba abantu bano bonna abantu belira tuli lira bano bonna abantu belira we are in lira bobo watching tike media timu Kyagulanyi TV and others commenting bobo liwelira comment president essanyu eryo lyowulira president afuluma lyeryo essanyu lyeryo essanyu lyowulira president oyo president afuluma ulira abantu president sawa yonna president afulumye President avudde ku radio President avudde ku radio President avudde ku radio President avudde ku radio songa afulumye. Yes. Afulumye tadde kusi. Laba abantu berira ye president abuubira ku bantu avudde ku radio kati agenda kubanga aggulawo ofisi y'elida mu butongole genda kugulawo ofisi y'elida mu butongole President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutambula ng'awerekerwako abantu be ab'omulira abantu balira
Yeah. President. Agazinye. Omuntu ali elira. Laba omuntu ali elira. President atambula awubira ku bantu. Nesoko laba omuntu ali mulira. My God. Soko labe omuntu ali ku elira. Oli ku Tike Media. Nesuzi wa Kyagulanyi. Mama. Laba omuntu ali lira. Laba omuntu ali elira. My God. Aje kumiddeko sharinga, commentinga. President awubira ku bantu. President awubira ku bantu. President awubira ku bantu. President awubira ku bantu. President awubira ku bantu naye laba omuntu elira town. Mama nze laba abantu laba omuntu ali elira. Laba omuntu ali elira. Laba omuntu ali elira. Laba. Omuntu ali elira. Laba ekiri elira. Laba ekiri elira. Laba omuntu ali elira. Laba abantu.
Uganda timu Kyagulanyi TV kyekino ekiri elira kugambye amaanyi mangi kino kyekiri elira kugambye tuli mu tawuni y'elira naye nkugambye amaanyi mangi era wenjogerera tuwerekera okugenda ku office za NUP ze bagenda okugulawo olunaku lwolwaleero wenali ku TK Media Uganda timu Kyagulanyi TV. Yes, kino kyekiri elira olwaleero, kino kyekiri elira. Lira wakutte omuliro kugambye amakubo gaggaddwa elira wakutte amakubo gaggaddwa. Laba abantu abali ku makubo bayitirivu bannange. Abantu abali ku makubo bayitirivu. Ali ku TK Media Uganda timu Kyagulanyi TV kyekino kye bayita lira. Kino kye bayita lira. Lira akutte omuliro. Lira akutte omuliro. Lira akutte omuliro. Maama nze laba omuntu. Lira akutte omuliro bannange. Lira akutte omuliro. Yes, ba honorable we bali nnyo. Lira akutte omuliro baddiya. Kyekyo ekiriwo. Kyekyo ekiri elira essaawa eno yennyini. Oli ku TK Media timu Kyagulanyi TV. N'omuweereza wo Suzi wa Kyagulanyi. Kyekyo ekiri elira kugambye bamwerera bwerezi kubo. Kino kye bayita lira. Bakikubye dda. Lira bakikubye. But why don't you come up? Come up.
ekiri wano leero ali ku TK Media Uganda. Timu Kyagulanyi TV aliko sharinga commentinga bagambe kino kyekiri eriro olwaleero, kino kyekiri eriro abantu bangi nnyo. Yes, kugambye abakyala bukyabagamba mbu abakyala tebenyigira mu nsonga zino, abakyala bagyenyigiddemu nnyo. Nze ndabanga abakyala abasinga abaami olwaleero, abakyala beetaaga enkyukakyuka. Ebyo bye babalimbalimba nti babajje mu manju bo balaba nga bakyaliyo, kubanga abasajja ennaku zino obuvunaanyizibwa babusuula. Era abakyala basazeewo okulaba nga nabo beenyigira mu bintu bya politics. Babalimbalimba nti omukyala talina kwenyigira mu bintu bya politics, naye kati essaawa eno yennyini abakyala baavuddeyo ne bagamba bannange tulina okwesitukira tulwanirire eddembe lyaffe, era nga bwe luyimba oluliko okulwanirira eddembe lyaffe. Ali ku TK Media Uganda, Timu Kyagulanyi TV, kyekyo ekiri elira, network etawanenera kwetuli tujja kivuga paka lasti. Kyekino ekililira ugambye Chairman Nyanzi omulimu gwagulaze. Chairman Nyanzi gw'omulimu gwe agulaze nti weeguli nti bakola. Chairman Nyanzi gwe omulimu agukoze. Yes, ali ku TK Timu Kyagulanyi TV yeye mbeera. Kugambye ali mulya nnyama yewaali nnyo okuva nga tutandika okutambula. Yatambula naffe paka lasti, tambulanga naffe paka. Oyo gwe bayita President amaanyi g'abantu. Dani Magic ku mapeesa naye waali anti kale kyekyo Komanda Akireewo waali nnyo mutwe, waali nnyo ku kido. Yes, kugambye kino kyekiri elira, yes. Lira wauma, kyekyo ekiri elira.
Lira auma. Network ambako. Network andeka. Network etawanya naye kwendi. Oli muzito nnyo. Teka ebyokugulu. Network is kutawanya mi. Naye nga ngenda teekako kamera tu. Ngenda kubanga nteekako kamera tu. Lwa network etawanya ku kamera 1 nenga sina mulimu.
Kamera tu kweli, kamera tu kweli. People power! Our power! Our power! People power! Rolling.
basazeewo okwebibirizamu nga bakulembeddwamu Eddie Mutwe baabo oliko TK Media Uganda ne Suzy wa Kyagulanyi yeyo embeera eriwo wano elira President ayolekera Okay, let's attention live for the Mama Baba Kyagulanyi, Mama, we love you so much. Don't
Ebyuma bya Yanga waliwo ali ku tike netwaka ensumbuwa naye tujja genda mpola mpola naye netwaka yo ensumbuwa yes tunatera okutuuka network efuse network efuse network oli maaso oli mabega network entawanya ngenda kuba mbajjako katono then mbaddire network ensumbuwa ngenda kubajjako male mbaddire male okuteekako data owa MTN Airtel ensumbuye kanteekeko data wa MTN nkomawo yes network ensumbuwa muko ne njagala kukyusa line
President. Hachile uchivumbi na yanyenyamu music emizindalo jo biba bisenga gikuzemu kokatono
President aguddewo office mu butongole. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yo agiguddewo mu butongole. President akyasayininga. Omaze kukwata okwatireko nzirukende tebabanga ya eri wali ku moto yogera People power!
Kunga, Uganda, kunga! 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 Kunga, Uganda, kunga! Kunga! Kunga, lira kunga! Kunga! Kunga, la kunga! Kunga! Kunga, kunga! 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 President amaze office agenda kubanga ayogerako eri abantu bannange. People power, our power. It's our power, our power. People power, people power. His President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Onyingira mu buyingizi. Bw'oba oli munene wano sikwagalawo. Maama, kamera yo nnene. Musajja jjo wano waggulu. Weebale nnyo. Awo wamala. Motivu omanyi akabiri nina kacati nayo otuli manyi ndeberanga ekyenge Oyajayo ebintu bye. Yambadde kwana. Ambulela vaawo. Muleke agenda. Agenda kwogerera. Agenda kwogerera obaawo. Lord Melao. Ruomu wa Popa. Apoyo Rubino. People power. Our power. People power. Feel. Everywhere. Apoyo unatet major la Adon President. Ruomu wa Popa. Apoyo unabino winyo Okwayo ni. Okwayo ni. Kekana besi tuye no. Indo itumbos. Yana tuwe president oche kibino malo kane. Akuboni. Man wana di adwol. Ame president ereda ye. Dong ame tuwe pele okinoro. Akwayo president mere ani. Maybe nitolo. Why adwol lere. Ame pote. Odai kopukende. I don't care, man. One, two. People power. Our power. Can you see? Everywhere. Wow, with great pleasure, Your Excellency, Mr. President,
I'm very happy to welcome you in my village here. Here is called Ojama Square. It is in Jumla Quarter, IMP Ward, Miratukiwa Division. We are very, very happy to welcome you here with your team. Welcome, 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 and thank you very much. I have nothing much to say. Apaka mwini, akolo ududu, yes, yera kakanya kitanga, uchoke. Wahai karna, mwamalekara, wahajari anabuzi batulanya, nantiyo, nejo alaye bati president. Okay, ulate. Thank you very much. Thank you very much. Don't shake. Don't shake. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. People power. Our power. NUP. Everywhere. Oh my God. The people's leader. First of all, I will say Lubang Bang. Kaributu. Lubang Bang. Kaributu. God is good. And all the time. Thank you very much. When I was in Parliament, I met a friend. And that friend got me so many other friends here in Lira. So I want to invite him. I know we have many other leaders that I'm going to introduce as I speak. But in the meantime, I want to invite my friend, Honorable Gilbert Olanya. In just 1 minute, please speak to the people and I'll speak to them. People power! Our power! Lugabe! Kaributu! Enkrano! Wajojingwa before Waduba!
Lakini luba tiga kila mwana in Uganda kulo igiri itawaleni wanao kima papi NRM gitika wakikwe nino gima onola Uganda enta amiru wetu NRM peripogwa inola Uganda President Yoweri Museveni itawani mwamani tika miro timone tika mitene tek iwari iti uwore ma ajwale me Uganda tiye iti uwere kilutwa watika miro Uganda manyen watika miro Uganda matiro watika miro ngamanyi metye itawaleni imahali baryo bipiana ryo uyabikel wana wawen miyuko marimi Uganda wabisao Bobi Wine pati matara NRM imiro mayungo moko wen majejuko marimi Uganda Latika Museveni omayungo yutuwe omayungo yabaj itawaleni miro mayungo matia ba Nahuma onao suru kwendari hapa. Kilikuwa wakweru na chanya. Wakweru kama kero Yoweri Museveni. Inaogan wana wakitu wabisa Bobi Wine. Akuni umetia haraja. Wakati wabado umetia Bobi Wine. People power. Let me take you back to my brother, the coming president, His Excellency, Honorable Bobi Wine. Apoyo, thank you very much. Now, I will not say so much today. I spoke to you on radio. How many were listening to me on radio? We have told you everything on radio, and I am not going to repeat it. I am not going to talk about Lira spinning mill because Museveni killed it. I am not going to talk about the people that have been killed on Lake Shoga. I am not going to talk about the land grabbing in Apa. I am not going to talk about the hospitals that are killed and the schools that are killed. I will only say one thing. We want Museveni to go, and Museveni must go now. To charge you. We have come here to wake you up. We have come here to remind you that you must play your role to make sure that Museveni goes. All of us are victims. All of us are victims of Museveni dictatorship. And I am going to say the same to the people of Luwero. But now I am here, and I want to tell you, the people of Lango, that you have a big job to perform. I want to thank the leaders, our local leaders of National Unity Platform. I want to thank my brother Okello Daniel here. I want to thank my brother Adonio Michael Chris. I want to thank our other leaders, and I want to mention them. We have Comrade Adonio Michael Chris, who is the deputy for our youth and the coordinator of Lango Sub-Region. I want to salute the Honorable Okello Daniel, because he's not only our leader, but he was also flag bearer for us. I want to thank my brother Mawa Moses. Sorry, I almost called him Mao. My brother Mawa Moses, Comrade Angio Daniel, Comrade Arotin,
Comrade Oyeki Gerard and Comrade Ayen. Thank you very much. And especially you, Comrade Ayen, who comes from Karamoja. Again, I want to tell you that we are not here to campaign for votes. We are not here to campaign for votes. We are here to remind you that we must remove Museveni, and we must remove Museveni now. So, please pay very much attention. We are moving all over the country. When you see that the revolution has started, please rise up also and let us work together from the west to the east, from the north to the south and central, and we all remove Museveni. People power! More power! NUP! And everywhere! Thank you very much, my brothers and sisters. Remember, thank you very much. Okay, before you go, I have a brother here. He's my music producer. Picks up the microphone. Did you know that my producer comes here? His name is Oyoret Dan Magic. Mario Dan Magic. Yo, equal power. Our power. Equal power. Our power. Buimela utiuni ningo. Utiuna der. Owere mela utiuni ningo. Anabera tilla hao. Abiru tintan. Na dismissing kopa Yoweri Museveni. Mekovoni NUP. Obero pato nami keken. Antabero nami. Anabera tilla hao. Ayai bili rakan. People power. Our power. Abiru kan. Meme dugubu. Ori tin langi mekandusu. Amemi yuunge yuni. Miru onate karachil. No making sure ni oriyangu. Yoweri kabuta Museveni. Iloboni ko. People power. Our power. Apoya. Oh, people power. Ajuntan. Ana better music producer, Bobby Wine. As you can look, they don't wear upcoming artist Dusu, Nati Dili, Akane. If you look at a team and ana better music producer in Uganda can, I you can make when you go to my name, you Dusu, if they will know where I bury the district Dusu. People power, our power, Apoya Test. Thank you very much. Apoyo Tutuar. Apoyo Bear. Ebigambo bya President Robert Dan Magic ku mapeesa eno gye bamuzaala emira ewaba Dan Magic ku mapeesa
Mukwaya wadunayimira awalala in case nja kuwa naye kati bbaawo. Bano just bayisa mu feet. Bayisa mu feet.
Abang Ustaz,
Yes, baby. Afunye omukisa okulabanga akwatako ku president mu ngalo. Essanyu lyalina ppitirivu era amuwadde omukisa. Essanyu lyalina ppitirivu okuva obuvi okulaba nga akutte ku president mu ngalo. Awuliraga byonna yenna musanyufu muzibu. Musanyufu muzibu. My glory. Yes, president akutte ku mukyalo oyo mu ngalo yenna nga musanyufu. Baagala enkyukakyuka yadde bakuze mu myaka naye nga baagala enkyukakyuka. Ate bw'oyagalwa omuntu ng'oyo manya emikisa gyonna osobola okubeera nagyo. Bannanga abantu ngaabo tubawe ekitiibwa ddala nga bakola ebikwatagana n'emyaka gyabwe, tulabe nga tubawa ekitiibwa. Yes, waliwo ababikola nga bo bakola bukozi bunyumirwa naye waliwo abakola ebintu nga bakola by'abaana abato. Kati nga bootegedde bisaagala kwatula kale gwokitegedde gwena yenna gwomanyi nti akola ebitali bya myaka gye muteekaawo nze ngenda mukusomera. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, akayimba kabanyumire n'ennyimba za president zina copyright. Yes. Ali ku TK Media Uganda, Team Kyagulanyi TV. This is Suzy wa Kyagulanyi. TK werinyo mufo. Suzy wa Kyagulanyi ku kamera. Manager Elvis naye gyali awangalireyo USA. TK luddewo myaka mingi nga bw'obitegeera. Aye abantu bagenda ne babanga bajevuna naye nga ffe wetuli ebyo byonna bibaawo mu nsi naye kintu tukikwasa maanyi. Teri kubowa. President yagamba situka tutambule, mwenna musituke tutambule batia. Ali ku TK Media Uganda, Team Kyagulanyi TV. This is Suzy wa Kyagulanyi. Sharinga okomentinge president wali nnyo mufu. Edi mutwe wali akirewo Kivumbi sensa Dani Magic ku mapesa. Yeah.
ebyo ebiri wano ebiri elera kugambye omukyala mukadde mu myaka naye agamba nina okuwerekera pulezidenti wange paka lasiti emyaka gyegyo naye agamba boy pulezidenti nina kubeerawo paka lasiti amagye ga pulezidenti nago gali abo bolaba bakomando ba pulezidenti abo babakuuma boyi abo baana ba freedom border abo baana ba freedom border ugambye freedom border ngemagye ga president agamutambulirako basooka ewantu ne bekenneenya ki ekigenda mu maaso abantu bawerekera president mu mpolampola bawerekera president mu mpolampola nti enkya tuli Luweero abali ku Ticket Media Uganda enkya Luweero gambye enkya tugenda kuba Luweero enkya tugenda kuba Luweero tomorrow tugenda kuba Luweero genda Luweero enkya tugenda Luweero enkya Luweero enkya Luweero enkya Luweero enkya Luweero kujjukiza nti enkya president agenda Luweero erira tumumaze enkya Luweero enkya Luweero ugambye Kavuma Jamushidi wali nnyo ku gaadi oyanyekane kanyamukana ka Uganda Crane oyo Kavuma isima naye abo bonna ba bodyguard ba president isima naye wali nnyo ku gaadi General Gaddafi naye nga wali nga w'omulabaawo kyekyo ekiri wano
agambye bano abantu bonna batambuza bigere kulaba nga bawerekera president batambuza bigere agambye David Louis Lubongoya omusajja oyo si mwangu kyekyo ekiri wano gambye abantu bawerekera ku president secretary general David Louis Lubongoya Kaluya kyekyo ekiriwo David Louis Lubongoya secretary general wa NUP kugambye ali mu misinde adduka misinde adduka misinde kugambye emisinde gitabuse kugambye emisinde gitabuse emisinde gitabuse banange emisinde kugambye emisinde kange emisinde kino tandike kuleko gambye omusajja yakolamu Louis yakolamu bweregera bbanga lyadduse naye tannalagako yadde nti naatuuyanye kugambye abasajja baakolamu era bino byetaaga ali physical fit wano David Louis Lubongoya gambye moving time Vice President Nubian Lee bali ku TK Media Team Kyagulanyi TV. It is a moving time. It is a moving time. President asibudde abantu basazeewo okweyimbira
basazeewo okweyimbira. Mpaka oima. Mpaka oima. Oh, ali kutika media Uganda timu Kyagulanyi TV kugambye misinde mugu misinde atasobola yimerera wano asooka bona abaleke tulina osooka obabeka bano. Yes, President agamba tugende. President asibudde abantu be. President asibudde abantu be. Bali kutika media nange ngenda kusibula. Ngenda kuba nkusibulira wano. Bye bye. See you.